Abira obusajja neno butulumbye Qatar. Loza muwulira. Enkogapi. Abasajja aba Iran neno batulumbyeyo. Oje buli jombi aba Jordan. Kati neno bituuse. Simanyi na kumanya. Abasajja aba Iran besize ndo lozo uli ebiru wana sajja banazi topido boy lozo America soji sogola America bakambwe nawe katambike ntandise nako mukwano gwange abo kalaba oyinza okulowooza nti ababadde boogera bali mu mbeera ya kusaagirira ne mukwano gwange ebintu birabika byongedde okubeera ebizibu ennyo ate era mukaddeke kamu n'okubanga bitabuka ne sekutabuka yenna. Bannayuganda abawangaalira mu Buwarabu oba mu kyondo kya Buwarabu wetwogerera ebintu byongedde okubonoonekera si be bokka wabula ne Bannayuganda abali mu nsi ez'enjawulo. Njogedde ku Bannayuganda olw'ensonga be batukwatako butereevu wabula ensi erabika wetwogereranga kati eri ku kasandali. Ennaku z'omwezi nga 23 omwezi gwa Juni omwaka 2025 obudde we buwungeeredde waliwo okubwatuka kwa zibbomu nga si kubwatuka kwokka wabula zibwatuse ne zikoseza ddala ne sekukosa yenna wali mu Qatar mu kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Doha akawungeezi ka Mande ennaku z'omwezi nga 23 omwezi guno ogwa June omwaka 2025. Embeera eno ey'ensasagge ebaddewo eva ku kyokuba nti eggwanga lya Iran liri mu kwesasuliza eggwanga lya Amerika. Kati eggwanga lya Iran kye likoze lisindise zimizairo muganda wange ne zirumba ekitebe oba base ya Amerika emanyiddwa nga US Al-Udeid mu Qatar, ekiraga nti entandikwa ya Iran okuddiza Amerika omuliro esimbudde. Bannayuganda ayinza ogamba nze tebinkwatako mukwano gwange. Tutambule ku vidiyo eno mpola mpola twetegereze ensonga nga bwe zitambula. Sikuteereddeko bifaananyi bya bikompola ne vidiyo z'ebikompola olw'ensonga nti vidiyo eno YouTube esobola okuba nga egijjayo olw'ensonga nti eri mu kwekenneenya buli muntu ateekayo vidiyo zikwatagana n'olutalo luno era nga bagezaako okuba nti nno bakola kyoyinza okuyita censoring oba okubanga bakwatamuko wano na wali. Omukutu gw'ensi yonna okumanyiddwa nga Reuters ogutambula wano na wali gunyonyodde nti okubwatuka kweyongedde okubanga kuwulikika mu Qatar naddala mu kibuga eky'Doha. Mukadde ke kamu n'abe Iran omukutu gwabwe ogw'amawulire ogumu kugisinga okubeera egy'amaanyi mu ggwanga lya Iran bagambye nti kino oyinza okiyita Operation Bashirat al-Fath kwegamba nga wonagamba nti UBC Uganda nebanga erumbye Kenya. Kati omukutu gwa UBC ne gwama nti kino ekikwekwete ekizze e Kenya bakiyita toko wenja. Kati n'omukutu mu Iran ogw'amawulire gufulumiza ne gugamba nti ne gukangaza ne gugamba nti ekyo kye muwulidde ekihappeninze oba ekibaddewo mu Qatar kye kikwekwete kimanyiddwa nga Operation Bashirat al-Fath. Era nga omukutu gw'amawulire guno mu Iran gukakasizza nti ddala baba Iran be bakubye ebikompola ku besi ya Amerika mu buufu obufaananako bwe butyo. Bannayuganda bangi abali mu nsi y'e Qatar oba Bannayuganda bangi abali mu Qatar mu buufu obwo batandise okubanga bafulumya bu videos obw'enjawulo nga babutunuuliza mu bbanga olaba ebintu ebyakayaka n'oyinza okuziyita emmunyeenye. Naye mukwano gwange ezo ze mizairo ez'obulabe ennyo era ezitazanya wabula tugenza okutuuka bino ebibwatuka okubanga bibaawo
kiringa abe Qatar obwakabaka oba gavumenti etwala Qatar eyabadde etegeddeko ku bino byonna era yafulumizza ekiwandiiko ekyo kibadde kifaananako bwe kiti. In fact ekiwandiiko kino bakifulumizza ng'okubwatuka oba nga zimizayiro tezinnaba kubanga zirumba ne bafulumya ekiwandiiko kino ekifulumiziddwa kibadde kiyimiriza entambula z'ennyonyi na buli kintu kyonna ekiyita mu bbanga ekitegeeza nti Qatar ebadde nga nayo efunyeeko ku intelligence oba ku magezi ag'okumanya ebinajja mu bwangu neeyimiriza buli ntambula yonna. Ekiwandiiko kibadde kigamba bwe kiti ekyasoose okuba nga kifuluma kyadde kigamba nti as part of the state of Qatar's commitment to the safety of its citizens, residents and visitors, the relevant authorities have announced a temporary suspension of air traffic in the country's airspace. Babadde bagamba nti okusinziira ku Qatar olw'okuba nti eyagala okukuuma bannansi n'ebintu byayo wamu n'abalambuzi n'abo abajja okukyala obukyazi basazeewo okuyimiriza entambula tubiyite ebidduka kale naye nga nnyonyi n'ebintu ebitambulira mu bbanga eggwanga lya Qatar ligambye nti tubiyimiriza. Kati bino babiyimiriza kawungezi ng'eno embeera tennabaawo. Wuliriza kano. This is part of a series of precautionary measures taken in response to recent developments in the region. Bagambye nti kino bakikoze olw'embeera etandise okuba ng'ebaawo naddala mu ttundu lya Buwalabu n'ebitundu ebirinaanyeyo byonna. The Ministry of Foreign Affairs emphasized in a statement that official authorities are closely and continuously monitoring the situation. Kati wano Ministry y'ensonga z'ebweru mu Qatar bannyonnyodde nti babadde beetegereza ensonga era nga bamonitaringa buli kigenda mu maaso, assessing developments in coordination with regional and international partners, and will provide the public with updated information in a timely manner through official channels. The ministry reiterated its emphasis that the security and safety of all individuals on the territory of the state of Qatar remains a top priority, and that Qatar will not hesitate to take the necessary preventive measures in this regard. Kati mu kiwandiiko kino banyonyodde n'okunnyonnyola nti bonga Qatar beeteefuteefu okubeera nga bongera okuteekawo enkola zonna ezisobola okuba nga zireeta obukuumaddembe n'okulaba nti tewabaawo birumbibwa oba birumba Qatar bisobola kuba nga bikosa bannansi. Bagezezzaako era bakikoze. Ebirumbibwa bwe bigenze maaso n'okuba nti nno birumba Qatar balina bye basobodde okuba nga banyigaanyigamukko ne bitaleeta bulabe bw'amaanyi tho nga obulabe bwo buzzeewo era bubadde bw'amaanyi. Kati America ekoze etya bino byonna nga biba? The US Embassy in Doha issued a shelter-in-place advisory for American citizens, warning of a potential Iranian strike. Kati wakati nga Qatar ekuuma bannansi n'okulaba nti nno tekkiriza bitambula kuddamu kubanga bitambula mu bwengula bwa Qatar, America ng'eyita mu embassy yaayo mu Doha yakoze kyoyinza okuyita shelter in place. Negamba nti bannansi ba America bonna ne bako we bagamba nti kati kiseera kyakubaako okwekukuma okubaawo nti bafune ekifo babateekeko awo, ng'egamba nti olw'ensonga babadde bakisuubira nti essaawa yonna Iran yakukola olulumba mu Qatar. While Pentagon sources confirmed that Al-Udeid, the largest US military base in the Middle East, home to nearly 10,000 troops, had been placed on maximum alert. Kati ekibaddewo ky'ekyokukakasa nti base ya America eri mu Middle East egambibwa nti erimu abalwanyi ba America abawerera ddala omutwalo mulamba nga bw'oyinza okugamba nti bannamagye aba America eno bagitadde ku kyoyinza okuyita maximum alert, nti babadde ku bulindaala bw'oyinza okugamba obw'ekika ekyawaggulu. Mukwano gwange ali mu kulaba vidiyo eno eddakiika eno. Mukwano gwange ebintu bibeera byongera okuzibuwala bitya. Eri munnayuganda badde agamba kati kino nno kyekiyinza okutuukawo oba ekituusewo oluvannyuma lw'okubeera nga
Qatar eggaddewo obwengula ate oluvannyuma ebizungulizi ne bikuba Qatar. Qatar bw'eggaddewo obwengula kikosezza entambula z'ennyonyi zonna mu nsi yonna, naddala ennyonyi ezibadde zigenda mu Bulaaya oba gy'oyinza okuyita Europe, ennyonyi ezibadde zigenda mu Asia, ate era wamu n'ezibadde zitambula okuva eyo nga zidda mu Africa, nga ne Uganda eri mu Africa mukwano gwange wetwogerera. Kati okulangirira nti teriiyo nnyonyi zirina kuddamu kutambula kireetedde obukosefu obw'okuba nti ennyonyi zonna endala ezibadde zitambula ate nazo zitaataganyiziddwa lwa nsonga nti ennyonyi ezisinga zeekoonako ekkata, oba waliwo oluguudo lwewandigambye nti oluguudo lw'ebidduka eby'ennyonyi oluyitira mu Qatar. Kati nga oluguudo olwo luba lukonekitinga bulungi nnyo nnyini ddala Bulaaya, ne lukonekitinga Asia, ne lukonekitinga ne Africa, semazinga wa Africa, nga lukonekitinga ebitundu ebyo byonna, oba zisemayanja bazita semakyezo ez'ensi mu nsi ez'enjawulo. Kati okulangirira nti teriyo nnyonyi kuddamu kusala, ekyo kitataganyizza buli kimu. Kati Qatar Airways oba abatwala eby'ennyonyi mu Qatar, mutwalidde ennyonyi ya Qatar Airways n'ebirala, batandise okubanga bakyankalanya rada oba zoyinza okugamba ezimu ku nguudo ne busigino ennyonyi bwe zikozesa nga zitambula. Kati kino kitandise okubanga kitaataganya buli kidduka oba buli nnyonyi ebadde mu bbanga, era ezimu nga zirina kubanga zikkakanira ku Hamad International Airport. Ebintu ne byongera okubeera ebikaawu eri UAE, Saudi Arabia, Oman n'abalala bonna. Kati mukadde kamu wano e Uganda waliwo munnamawulire owa NBS TV amanyiddwa nga Julius Kitone. Oyo abadde yagenda German. Kati musajja wa Katonda abadde ku lugendo nga luyina kubanga luyite Doha, kye kibuga ekikulu eky'Ekkata okubanga adde Uganda. Lockdown emukwatiddewo. Era waliwo munnamawulire omulala abadde yagenda ku event emu eri Doha. Musajja wa Katonda munnamawulire oyo Munnayuganda, oyo naye kimukwatiddeyo n'aba nga tasobola kubanga atambula. Bwe wetegereza abantu ab'enjawulo abatunuulira naddala eby'ennyonyi engeri gye zitambulamu wano nawali, bagamba nti Qatar okuggalawo just essaawa 24 ez'obwengula ng'ennyonyi tezisobola kubanga ziyita mu Qatar, kigenda kutaataaganya ebyenfuna mu nsi yonna, kigenda kutaataaganya ebyentambula z'ennyonyi n'ebisigadde wonna. Kati ennyonyi okuva mu nsi ez'enjawulo, kati naddala nga tutunudde wano mu Africa, Ethiopian Airlines ennyonyi esibuka wali Ethiopia tesobola kubanga etambula naddala okubanga obwange bwolekeza side eyo. Kenya Airways wano ku muliraano, Rwanda Air wali e Rwanda, Emirates Airways, Saudia, Oman Air, bonna essaawa zino ebintu bitabuse era bonna biba bibazingiramu n'okubanga bibakwata nesekukwata yena. Tweyongere mu maaso. Kati nga mizairo zimaze okubanga zikuba Qatar wali e Doha, Saudi Arabia evuddeyo nevumirira bino byonna ebikolwa ebibaddewo neraga obutali bumativu. Jukira ensi gye zikoma okulaga obutali bumativu ng'ebintu nga bino bibaddewo, kyongera okukosa n'okuba nti nno abala bagamba nti wandibaawo olutalo sematalo owokusatu
Soko owulirize obwekabaka bwe Saudi Arabia bugambye bwe buti. The Kingdom of Saudi Arabia expresses its condemnation and denunciation in the strongest terms possible the aggression launched by Iran against the brotherly state of Qatar, which constitutes a flagrant violation of international law and the principle of good neighborliness, and an entirely unacceptable act that cannot be justified under any circumstances. The kingdom affirms its full solidarity with and unwavering support for the state of Qatar and places all its capabilities at Qatar's disposal in support of any measures it may take. Wuliriza, Saudi Arabia ewanze muliro oluvannyuma lw'okuwuliriza nti Qatar bagisazeeko. Mwe tukiza mu Luganda egamba nti obwakabaka bwe Saudi Arabia bwesammula n'okulaga nti bunyiivu era si busanyufu olw'ekikolwa. Josephat Seguya owaffe mulowooza tebamukwatidde naye bino ebibadde omulowooza musajja wa Katonda tebimukwatidde mu Buwalabu. Josephat Seguya ono ow'olugambo bintu muganda wange bitabuse. Mbadde kugamba nti Saudi Arabia egambye nti yeesammula n'okwesammula kwonna n'okuvumirira ne sekuvumirira yenna ebikolwa ebikoleddwa Iran olw'ensonga nti Iran eraze nti teyina buntu obwa neighbor obulungi tebusizaamu kitiibwa era emenye n'amateeka ag'ensi yonna agakwatagana embeera ye obwa neighbor obulungi ate era mukadde ke kamu n'obwa embeera ya tontabaala siri kutabaala. Saudi Arabia egambye bweti, the kingdom affirms its full solidarity with and unwavering support for the state of Qatar. Bagamba nti Saudi Arabia yo yeewaddeyo okusapootinga Qatar mu buli kyonna kyeyagala. Oba Qatar erina obuyambi bwonna bweyagala bwa nsimbi bwa byakulwanyisa oba bwa balwanyi, Saudi Arabia egamba nti yo yeetegese okuyimirira ne Qatar. Osaaga egamba nti yo yeetegese okuyimirira ne Qatar mu buli kyonna ekigenda mu maaso. Kati Iran yeemanyi byonna byekoze. Wuliriza, Qatar evuddeyo nayo neevumirira byonna ebibaddewo era egamba nti eno violation eya Gulf States ebaddewo tegenda kubanga ejikkiriza. Lino joogo akakamanyiro tebajja kubanga bayimirira bakatunule bakalindirire. Kulu amanyiddwa nga Majid Al-Ansar ng'ayita ku mukutu omugatta bantu naddala guno ogwa X ayina obubaka bw'ataddeyo. Ojja kujjukira ono abeera advisor wa prime minister ate era mukadde ke kamu omwogezi omukulu owa ministry ya foreign affairs oba ensonga ez'ebweru eza Qatar. Agambye bw'ati, the state of Qatar strongly condemns the attack that targeted Al-Udeid air base by the Iranian Revolutionary Guard. We consider this a flagrant violation of the sovereignty of the state of Qatar, its airspace, international law, and the United Nations Charter. We affirm that Qatar reserves the right to respond directly in a manner equivalent with the nature and scale of this brazen aggression in line with international law. Bonna nnyinza obutabuvuunula but ate kano ke kasinga okutiisa nti na buli munnayuganda ali e Qatar, buli munnayuganda ali e Iran, buli munnayuganda ali e Israeli, buli munnayuganda ali e America n'ensi zonna eziri wakati mu lutalo luno terunnafuuka lutalo. Omuntu wayinza okukigamba naye buli dakiika eyitawo na buli ekyeyongera okukula kyongera okwongera okutiisa. Nkugambye spokesperson wa ministry ya foreign affairs owa Qatar agambye, we affirm that Qatar reserves the right to respond directly in a manner equivalent with the nature and scale of this brazen aggression in line with the international law. Nti bakakasa nti Qatar erina olukusa okuzzaayo omuliro oba okuddamu direct mu ngeri Iran nga bwe bakoze. Kati egamba nti
kye bakoze bba aba Iran nabo bakisobolera ddala era nti bajja kuki bagamba nti nabo balina olukusa olusobola okuzzaayo omuliro mu ngeri nga Iran bwekoze olwo kate beeyogera ku bizungirizi oba minzayiro eziweerezeddwa mu nsi yaayo ng'aba Iran bakikola wabula aba Iran bo baagadde kulumba Amerika besi ya Amerika naye ate besi ya Amerika ng'eri mu Qatar oba okitegeera kati ekyo kireese obuzibu obw'amaanyi. Ekirala waliwo embeera eriwo emanyiddwa nga major case of GPS jamming mu Qatar ne state za Gulf zonna nti internet oba batandise okubanga enebeera nkola ya security waliwo enkola y'okubeera nga bajaminga internet naddala kati nkozesa lulimi olwanguwa naddala internet eyo eyamba okulaga zi direction nti kati ne weeba nnyonyi ng'eri mu bbanga terina GPS gyesobola kubanga ekozesa. Ab'e Bahrain n'aba United Arab Emirates oba UAE nabo airspace baziggadde oba obwengula bwabwe babuggadde n'okubeera nti GPS zitandise okukyankalanyizibwa zonna mu Persian Gulf wabula pressure eyongera kubanga esukkuluma n'okwongera okubanga erinnya muganda wange. Bagamba nti jet ennwanyi okuva mu America oba United States okuva mu United Kingdom Bungereza wamu ne Bufaransa ziri mu Persian Gulf awo ebintu bitabuse olwa GPS zitandise okuba nti no zikwatibwako wano na wali. Operation Basharat al-Fath yekyasinze okubanga ereeta etabo omukwano gwange ali mu kulaba eddakiika eno. Abasajja ba Iran bagamba nti Operation Basharat al-Fath yakugenda maaso n'okubanga yeegirisa ng'ekigotta entula. Bana-Uganda abali mu nsi zino naddala e Qatar be basinze okubanga balaba ku bizungirizi bino nga n'abamu ku maka agalinaanye oba n'abamu ku we basula batandise okubanga bawulira ebintu ebibwatukira ddala era bangi bali mu kutya bagamba ki ekiddako. Mukwano gwange alaba eddakiika eno atamanyi bintu bino gye byavudde byatandise n'omukulu Donald Trump kuba nti yalumbaganye Iran. By the way, Josephat Seguya bamukwatidde Qatar. Musajja wa Katonda bino bye tutambula ab'amawulire Josephat Seguya kati kye kiseera atandika otuwa olugambo lw'olutalo oluli wakati wa Qatar, Iran, America, Israel n'endala okutwaliza mukowe eryo. Badde kugamba nti mukwano gwange gwatamanyi mbeera eriwo essaawa zino embeera yava ku musajja Donald Trump okuba nti yavuddeyo n'akangaza oluvannyuma lw'okuweereza ennyonyi ennwanyi ne zimizayiro n'ebintu ebigwa mu kowe. In fact baateekedde bomu ku nkambi za Iran ez'enjawulo ezirimu ebyokulwanyisa ebyo ebya nuclear n'ebigwa mu kowe eryo. Kati bwe yamaze zirumba Trump ne yeewaana nagamba mutuwulidde tubalumbye ate temulina kye mutukozeeko. Kati kumbe aba Iran babadde tebajja kusirika. Njagala nkutegeeze nti wabadde wakayitawo essaawa 24 zokka okuva Donald Trump we yakoze kino. Ndowooza zibadde ziwera bwezi essaawa 24. Kumbe aba Iran bagambye nti kati tolumba direct America, kati tandika kunoonya bitebe byazo. Era ensi mu UAE, Bahrain n'ebitundu ebirala ebya Gulf bitandise okuba UAE Gulf biki byonna bitandise okubanga bisibawo olw'ensonga nti America erinamu enkambi zaayo. Kati ate Iran etandise okubanga kino kyekolanga target. Iran teyagenze direct kulumba America ng'ensi, kati eri mu kulumba America ng'eyita mu bitundu bino ebirala.
ebirimu ebitundu byonna kati Iran byemanyi nti nno birimu zi embassy n'ebyokulwanyisa bya Amerika wamu n'enkambi ez'enjawulo kati Iran gyetandise okwolekeza obwanga ate ngeraga nti egenda ekuba ennyo nnyini ddala. Mukwano gwange gwalaba okimanyi nti bannayuganda bangi abasiraanidde Iran, abasiraanidde Qatar, abasiraanidde Israeli n'ebitundu ebirala olw'embeera eriwo. Bannange bannaffe twongere okubasabira ate nga tusabira bannayuganda abali mu Qatar, nga tusabira bannayuganda abali mu Iran, nga tusabira bannayuganda abali mu Israeli, nga tusabira bannayuganda abali mu Amerika, abali mu nsi endala zonna eziri wakati mu kino, ate naffe twesabire kubanga mukwano gwange bagamba nti empologoma ebbiri we zirwanira obusubi bwe bukutuka. Tumanyi tutya nti tetubeere busubi wakati mbino, twesabire nnyo nnyini ddala. Alson Painters UG basiizi ba langi bagamba bakubire ku 0705 193636 abasseddiyo omusunsuzi ly'erinnya eryange Agaliwo nno gwe mukutu kwoli mukwano gwange. Ebiseera bisinga information nga bwebaddewo bwe tugyetika ne tugikuleetera tetugattamu byaffe yadde okutoolamu ekintu nga bwe kiri bwe tukireeta. Kati bw'obanga vidiyo eno gwe ogusoose okuba nti olaba YouTube channel eno subscribing. Bw'obanga YouTube channel eno obadde wagiraba dda nga ne vidiyo obadde oziraba buli vidiyo yagaliwo nkusaba buli wogiraba nga girayikinge. Kati kola ekyo soko likinge vidiyo eno mukwano gwange ate sharingire ne bano information bagifune. Thank you so much. Mwebale nnyo.